بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba lwaleero mu studios tulimu ne mukadde waffe muganda waffe omuwalimu w'abangi abaleero mwenna twakyazizza olwaleero Sheikh Ashrafu Kayiira. Sebo nkusaba obuuze ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe Allah tumwebaza nate okuba nti mu budde bwonna atulondeddeyo akaseera kano okubaako bye twejjukanya mu ddiini yaffe, ate Allah ne tumwebaza okuba nti naawe akutukomerezaawo. Alhamdulillah. Ebbanga libadde ddene obadde gy'oli naye ng'emitima giri eyo. Allah tumwebaza. Bulijjo nze mbakyaza ate kaseera akabise mbadde mwekyaza. Alhamdulillah. Olwaleero tugenda kutambula ne Sheikh Kayiira naddala wano bwe tugenda mu maaso tugenda tuyingira omwezi ogwa Ramadan. Tuli mwezi gwa Shaaban nga tuzze tusoma emisomo mingi. Abantu bute bagenda okweteekerateekera Ramadan. Era ne tusoma emisomo mingi egirimu baani abateekeddwa okusiiba. Era ahkaamu siyam okusiibako kwennyini obulombolombo bwako enneeyisa y'omusiibi byonna tuzze tubiraba. Naye nsaba olwaleero abatulaba abalungi obagaziyirizeeko ku nsonga eziyinza okukkirizisa omuntu yenna singa aba asiibye Allah subhanahu wa ta'ala waliwo wamuteera ng'asobola okubeera nti ye mu kisiibo muno kyetugenda okuyingira ye ne tumuta n'atasiiba. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Mukadde wange Sheikh Ali. Naam, sewa. Eddiini busiraamu eno Allah subhanahu wa ta'ala yagituwanga kirabo ate yennyini n'akakasa nti yajjula. Kyobola nti yagamba mu Qur'an n'agamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Ekyo nno kitutegeeza nti obusiraamu bwe buba bwajjula teri nsonga okuggyako nga wakitiibwa Allah yagitutegeeza. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'aba nti yagitunnyonnyola bulungi okuba nti tutegeera Allah subhanahu wa ta'ala kyatwetaaza okuba nti tukola. Nabwe kityo okusiiba kuno nga ibaada kulina ebikwetooloddeko, naye ku nsonga gy'ogambye twogereko olwaleero yeya al-a'dhar al-mubiha lil-fitri fi Ramadan, ensonga ezisobola okukkirizisa omuntu okulya wakati mu kisiibo. Wakati ng'ekisiibo kitambula naye nga ye ng'omuntu olw'ensonga eyo ng'alina ebimukkirizisa okubeera nti alya. Obusiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu bwe yali annyonnyola ku nsonga ezikkirizisa omuntu okusiibuluka mu kisiibo yannyonnyola n'agamba njagala kugyayo obupaati nga busatu mu Qur'ani omwo. Allah yagamba nti yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala ekigendererwa kye mu kuteekawo embeera ezo ezitukkirizisa okulya mu kisiibo, Allah ayagala tufune obwangu, yayagala kutwanguyiriza, era Allah tayagalangako kuteekawo mbeera ekaluubiriza muntu. Aya endala Allah n'agamba nti ma ja'ala Allahu fi ddiini min haraj. Mu ddiini muno Allah teyateekamu mbeera era ekaluubirira ki? Ekaluubirira muntu. Mu aya endala surati Nisa aya ya 28 Allah n'agamba nti yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah bino byonna ebituwewuzisa mu mbeera abiteekawo ng'ayagala kutuwewulira tuleme kuzitoowerezebwa. Gerowooza nnyo ku muntu kankuwa ekyokulabirako nga mulwadde obulwadde obutabona wabula n'aba nga kyatteeka okusiiba.
abeera mu bukaluubirivu wakati mu kubeera nti okusiiba mpagi. So kati bino byonna Allah abireeta ng'ayagala kutuwewulira. Mu aya nda suratul hajj aya ya 78 n'agamba Allah wama ja'ala alaykum fi ddiini min haraj. Allah teyateeka mu ddiini, Allah teyalina kye yabateeramu kibakaluubirira. Mu hadith omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kyava agamba nti inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mubeere nga mukozesa akakisa kaba yabawa nga mu ngeri y'emu bw'ata mu Allah okuba nti mwebagala amazambi. Allah waba akutadde akuwaddewo akaseera nti ati wano nkutadde kikozese, wabula ate kyaggaana ate anyiiga nnyo singa ate oba okoze kyagaana Allah. Kakati tugenda kulaba mu budde obufunze al-adharu al-mubiha lil-fitr fi Ramadan, ebintu ebikirizisa omuntu okusiibuluka mu mwezi ogwa Ramadan. Abatulaba abalungi Sheikh annyonnyodde bulungi nnyo nti eddiini eyaffe ey'Obusiraamu yeddiini etaliimu kukaluubiriza, yeddiini Allah subhanahu wa ta'ala gy'ataateekamu muntu kutuuka kaseera kugyetama nti nze nandiyagadde okusiraamuka naye obuzibu ekisiibo ekyo, nandiyagadde okukola ibaada naye obuzibu ddiini yammwe enkalubu. Sheikh atugambye eddiini eyaffe ey'Obusiraamu yeddiini yokka etaliimu kukaluubiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yagamba nti teriimu, talina kye yateeka mu ddiini ye okuggyako nga kyabwangu gye tuli, nga tukiinako obusobozi okubeera nti tukikola. Tugenda mu kusiiba naye wano wenjagala twetegereze era tuweeyo ebiseera tuwulirize baani abalina ensonga ezibakkirizisa, kuba Sheikh atugambye Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo omuntu gwawadde permission, gwatadde okubeera nti oyo yamutadde tamuyinaako buzibu abeere nti akozesa permission eyo. Ate n'anyiigira nnyo omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwagaanye okukola ekintu ate n'asalawo okubeera nti akyebagala akikola. Wetulaga awo embeera esooka ekkirizisa omuntu okusiibuluka mu mwezi gwa Ramadan al-marad alladhi la yurja bur'uhu, obulwadde obutalinawo ssuubi nti bugenda kuwona. Obulwadde obutalinawo ssuubi nti mu nnaku 29 oba 3 aga Ramadan nti nja kuba nteredde. Okwo nno twongerako n'obulwadde obulala bwonna omuntu bw'awulira nga ddala bw'awulira ku mbeera ze eza bulijjo nga mulamu ne yeewulira nga n'obulwadde obwo bumukutte ne buba nti bumuleetera okutya mu mutima. So obulwadde bwonna tubugeneralizinga nti obulwadde kimu ku bintu ebikkirizisa omuntu okusiibuluka mu kisiibo. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala surati al-Baqara aya ya 14 agamba faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Mummwe oli bwe yeesanga mu kisiibo nga mulwadde oba nga ali mu lugendo, oyo nno Obusiraamu bumukkiriza aliwe fa'iddatun min ayyamin ukhar, aliwe mu nnaku endala oluvannyuma lwaki? Oluvannyuma lw'ekitegeeza yenna omuntu asobola okukeera nga yasiibye naye Mungu n'agenda amuleetera obulwadde wakati w'olunaku. Naye kano tukategeere Sheikh Ali dhabitul marad, obulwadde bwe tugamba al-mubih lil-fitr, obukkirizisa omuntu okusiibulukuka, huwa al-marad alladhi yakhaafu ma'ahu ad-darar wal-halak. Bwe bulwadde ng'omuntu bwe yeewulira yenga ye busobola omumukosa hatta busobola omuviirako okufa. Si buli bulwadde, si buli bulwadde abadde alowoozezza nti anyinza okuba n'ekiwundu ku kigere kyange, si buli bulwadde nembeerawo nenga nti Sheikh yagamba nti omulwadde takola kyasobola okusiibuluka. Anti kati ekiwundu tugeze oli ayinza okuba abadde ku booda
avuga bwati enkuba yatonnye omupiira ne gwese n'omulundi gumu bagenda omujja wansi ng'ejjembe limufumisa olubuto ng'ate liina era bye likosezza muki munda ekyo ekiwundu mu mbeera eyo omuntu oyo tumukkiriza obusiraamu bumukkiriza asiibuluke. Tugambye nti obulwadde bwe twogerako omuntu bw'atya nti singa agenda mu maaso n'okusiiba agenda kufuna obuzibu oba oli awo ayinza n'okufa. Kankuwa ekyokulabirako ekirala omuntu osobola okukeera ku makya ng'osiibye naye zigenda okuwera ssaawa 4-5 Allah n'akugezesa n'omusujja ne gukugwira nga gw'amaanyi yake waliwo omusujja ogukwata ne gugwa ne gukulowoozesa nti mu butuufu ajali yange erabika esembedde wano wesirya nyinza okufa. Obusiraamu bukuta nogaa nti bisimillah kansiibulukuke. Oba obulwadde tugambye nti obulwadde ng'omuntu atya nti bugenda mutuusaako obuzibu obw'okufa au yalhiquhu bihi mashaqqatun shadida tuziidu fi maradhihi ng'obulwadde buno bugenda mwongera embeera ey'obuzito ate nga singa okusiiba kuno kugenda mwongera embeera ey'obuzito n'obulwadde bweyongere. Ekizampa endala omuntu asobola okubeera awo nga mulamu mathala alina obulwadde bwa sukaali n'agamba nja kusobola okusiiba n'asiiba. Waliwo abeko ku mulwadde wa sukaali sheekh waliwo waatuuka nga kyeyeetaaga mmere nga n'okukankana akankana bw'ati nga n'okutunula atunula n'okulaba kati omuntu bw'otya kigenda okusiiba kuno kugenda kwongera bulwadde. Omuntu oyo obusiraamu bumukkiriza bumutya abeere nti ku lunaku olwo asiiwuluka. Oba au tuakhir buruuhu wa shifaahu singa okusiiba kuno egenda kufuuka ensonga ekeereesa okuwona kw'obulwadde nga bulwadde buyinza okuwona mu wiiki emu naye ng'okusiiba kigenda kwongezaayo omuntu obulwadde bumulumira omwezi mulamba. Fahaadha huwa alladhi yajuuzu alfitr maahu oyo nno obusiraamu bumukkiriza okulya mu kisiibo. Wayaqdi ma aftarahu inda zawaali udhrihi aliwa ng'ekisiibo kiwedde ennaku zeyalimu alina ziriwa zeyalimu nga mukosefu. Sheekh atulaba eyo ayinza okubeera n'obulwadde mathalan kyokulabirako nga bulwadde bwa musujja n'agenda asiibuluka olunaku lumu n'agamba nti leero kandulye naye mu kusiibuluka okwo n'agenda mu ddwaliro ne bamuwa doozi ey'eddagala nga ya nnaku 3 akola atya asooka amirya eddagala lye lino ennaku 3 ez'omuddiriŋŋanwa oba akwate eddagala eryo alimire nga wamiisingamu ebiseera byali ekiri awula kuba bayinza omugamba nti awonera mu nnaku 3 singa aba alimize nga bamugambye naye nga waba alimize mu mbeera yakusiibulukana kuddaaku mu mbeera eyo obulwadde buyinza otwala ewiiki oba ewiikisi 2 nga tebuwonanga. Akola atya? Tugambye wali nti obulwadde bwe tubadde twogerako nga singa omuntu asiiba ng'obulwadde obwo abulina kigenda kukeereyesa okuwona kwe obusiraamu bumukkiriza alye ennaku ze 3 amale treatment alyoka asiibe olw'ensonga yuridu llahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. Allah okutuwa rukhsa zino ayagala tufune obwangu twanguyirwe ibaada eno so si kutukaluubiriza nti ne bw'oba mulwadde otya kikkakatako kyatteeka okole ki osiibe. Kati omuntu ono nga mulwadde ne bamuwa eddagala ng'ate alina oddimira mu budde bwe okusiiba ekisingako obulungi omuntu ono amire eddagala mu budde abasawo bwe bamugambye kimusobozesa okuba nti ennaku eziddako agenda kuzisiiba ng'ate talinaawo mbeera emulemesa kukola ki emulemesa kusiiba. Ensonga ey'okubiri mu bintu ebikkirizisa omuntu okukola ki okulya mu kisiibo alkibar obukadde obukulu omuntu nga mukulu no alkibar buba bukadde obukulu n'obukadde byanjawulo kakati kankubuuzeeko ekibuuzo
oli wajja wano n'akugamba nti bano bashekhe wambeete baana bato gwe muli osanyuka nti olwokuba bakwiso toli musajja mukulu oba musajja mukulu kati oli ayinza okugamba nti bawambeete bakadde ate nakyo tekinsanyusa kuba mba sinnagenda nnyo kati alkibar obukadde obulabye nti byawukanira ddala kati nze ndi musajja mukulu naye toli mukadde toli mukadde sinnaba atulaba sheekh atugamba nti ensonga gye tuliko ey'okubiri esobola okukkirizisa omuntu omusiraamu kubeera nti alya mu kisiibo bwe bukadde omuntu yenna nga mukadde obujulizi tubujjawa asheikh alkabir aywa omusajja omukulu walmar'atu alajuz n'omukyala nga mukadde nga naye mukadde yurakhasu lahuma fi lfitiri abo bakkirizibwa okulya mu kisiibo liadami lqudura ala siyam olw'ensonga ti omuntu bwakaddiwa aba tasobola kukola ki tasobola kusiiba naye kati wano singa omukadde asangibwa ng'asobola okusiiba tewali kimugaana kusiiba abakadde ng'akola physical Allah amukuumidde omubiri gwamukuumidde ffe tulina jjajja waffe Allah amusaasire yakafa emyaka nga 2 egiyise Hajati Azida Namakula twamuziika abadde mu myaka nga ndowooza abadde akoonye 9 naye ne Ramadhaani ye yasembayo yagisiiba walillahi alhamdu walillahi alhamdu omukadde ng'alinamu ku maanyi ng'asobola okusiiba tagaanibwa muta yasiibe ate n'omukadde ng'amaanyi matono naye bumuta aleke kusiiba naye abakadde bano wala qadaa alayhima bo tebalinayo kuliwa kubanga kati bw'omugamba mbu aliwe olwamadhaani bweggwa n'addayo obuto n'abanga naakusobola okusiiba aba tasobola wa alayhim abakadde abo lwaki dirwe bataliwa la qadaa alayhima idha kana siyamu yashukku alayhima mashaqqatun shadida fi jami'i fusuli sana ngabo tebakyasobola kusiiba tebalinayo kadde we bagenda kugambira mbu akakati okusiiba akusobola abo tebaliwa wa alayhim an yut'imu an kulli yawmin miskinan bo an yut'imu an kulli yawmin miskinan buli lunaku lwe balidde baba balina kuliisaayo omuntu omu miskin. Allahu akbar. Abatulaba Sheikh annyonnyodde n'agamba nti omukadde yenna kati wano twogera nammwe abalina bamaama baabwe abalina bataata baabwe nga bakadde ng'olina maama waali mu kyalo kimanyi maama tasiiba taata tasiiba talina yadde obusobozi obusiibulwa misikini. Sheikh agambye nti maama taata mu buli lunaku lwatasiibye aba alina okuliisaayo omuntu omu. Ku nsonga y'emu eyo mu surati al-Baqara aya 10:84 Allah agamba wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Abatasobola kusiiba b'omutango gwe bawa kuliisa buli lunaku miskin. Ibn Abbas radiyallahu anhuma kyeyava agamba nti al-aya laysat mansukha, aya teyasiimulwawo ekyaliwo wahiya era etegeeza amakulu gaayo li sheikh al-kabir ekwata ku mukadde omwami wal mar'atu al-kabira n'omukyala omukulu omukadde la yastati'ani an yasuuma abatasobola kusiiba fayuti'imani makani kulli yawmin miskina buli lunaku mu kifo kye bandisiibye buli lunaku baba balina okuliisaayo miskini. Buli omu omwami omukadde nga tasobola kusiiba buli lunaku aliise miskini omu, mukyala omukadde nga tasobola kusiiba buli lunaku aliise miskini omu. Kati wemba mbalina babiri nga nina maama wange ne taata wange bakadde bakuze kitegeeza ba miskini babiri omu ku lwa maama omulala ku lwa taata. Naye awo njagala tutunulewo nnyo era wenjagala tufunde wa mithlahuma almaridh maradan la yurja bur'uhu.
hukumu y'abakadde bali abantu abazeeyi bali hukumu yaabwe yeemu n'ey'omuntu alwadde obulwadde obutasuubirwa kuwona. Obulwadde buli obutasuubirwa kuwona nga ye taliwona naye tasuubirayo kuwona. Ne bajja ne bagamba nti fulani nti yalwala sukaali era nga yagamba nti sukaali kyankola sikkiriza njala kunnuma enjala olunnuma mba mpulira sitegeera. Abaalusa tetubogeddeeko mu dalusa eno. Oba olinga alina alusa nga ziwona nga teziwona. Kati omuntu oyo singa abasawo bamukakasa nti alusa zo teziliwona oyo naye aliisa buli lunaku miskini omwomu. Bannange tulina okweteekateeka kituzaayo ku nteekateeka ey'ensawo yaffe, enteekateeka ey'amaka gaffe n'abantu baffe tubateekereteekere butya bwe bagenda okuyita mu Ramadaan, butya bwe bagenda okuyita mu kisiibo. Nsonga zikyali nnyingi ddala naye olw'obudde Sheikh njagala omalirize n'ensonga emu tubeere nti tuggalawo olutuula luno. Ensonga gye ngenda okumaliriza nayo alhamlu warridhaa. Omukyala ali olubuto n'omukyala ayonsa, abo nabo obusiraamu bubakkiriza okuba nti basiibuluka mu kisiibo. Ittafaqa alfuqaha, bannafiquhu abamanyi beegatta ab'eddiini y'obusiraamu ala annahu yubaahu lilhaamil walmurdi al-iftaar idha khafata ala nafsayhima, nti kikkirizibwa ku mukyala ow'olubuto oba ayonsa okusiibulukuka okulya mu kisiibo singa baba batiiriridde obulamu bwabwe, nti mu lubuto luno nga ndulina singa ngezaako okusiiba nnyinza offa, olubuto luno nga ndulina singa ngezaako okusiiba luyinza okumpisa obubi, nti omwana ono ng'ayonka singa ngezaako okusiiba nnyinza okugyamu obulwadde kiyinza okunkosa. Abamanyi beegatta ne bagamba nti omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa bakkirizibwa okulya mu kisiibo singa baba batidde nga batiiriridde bulamu bwabwe bo bennyini au oba waladayhima oba obulamu bw'abaana. Mukyala n'agamba nze okusiiba nandisiibye, naye abasawo ne bamugamba singa ogeza n'osiiba omwana ono ali mu lubuto asobola okufuna ekikyamu ekimutuukako. Abo nno abamanyi beegatta ne bagamba nti omukyala asiibuluka singa atya ye ku bulamu bwe oba obw'omwana. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, olw'ensonga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba inna allaha wadaa ani lmusaafiri as-sawm. Omuntu ali mu lugendo Allah subhanahu wa ta'ala yamuggyako ki? Okusiiba. Wa ani lhabla walmurdhi as-sawm, n'omukyala ali olubuto oba ayonsa naye Allah subhanahu wa ta'ala yamuggyako okusiiba. Hadithi eyo eri mu sunani ya Imam Nasai. Nabwe kityo wayajibu alayhima qadaa'i ma aftarata min ayamin ukhar. Omukyala ow'olubuto n'ayonsa ekibakakatako ki? Kuliwa nnaku ze baba baalya oluvannyuma. Kuba ayinza okubeera awo ng'olubuto agenda kuzaala mu myezi 2. Kaakati w'amaliriza okuzaala kwe aba alina okuddamu okusiiba Ramadaani nnamba yamusanga ng'ali lubuto. Taban agisiiba naye ennaku 3 oba 29 wano njagala tukkaanye nti si buli lubuto oba kuyonsa bikirizisa omuntu okulya. Nedda. Wa innama alladhi yubihu alfitr fi Ramadan huwa khawfu alhamil walmurdhi ala nafsiha aw waladiha. Singa kijja nti olubuto luno alulina atidde omwana ali mu lubuto ayinza ofuna obuzibu oba ye yennyini ofuna obuzibu oba ayonsa n'atya nti oba ye ayinza ofuna obuzibu omwana ono ayonka ofuna obuzibu, awo bye bikkirizisa omuntu okusibuluka. Naye singa omuntu mathalan abeera olubuto nga tekigenda kukosa, abasawo ne bamukebera ng'okusiiba kwe tekukosa mwana ate nga naye tekumukosa, oyo akkirizibwa okusiiba. Wa innama ate tusobola okuddayo ku hadithi eri nti Nabi sallallahu yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo tukozese
excuse z'abantu wadde rukhsa Allah akuwadde ka permission Allah permission eyo gikozese ng'era bwekimu bw'atamwa omuntu okwebagala ebyo Allah byatakola ki byatayagala. Bigambo tubiwulidde bulungi nnyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ate atugase nabyo. Ale yandaba ebyo nno bituzaayo kigambo kye twatandise nakyo, omuntu alina okweteekerateekera Ramadan, alina okweteekateeka. Essaawa zino nkiwa abadde atulaba otegedde, bw'oba lubuto ki ky'ogenda okukola, alina omwana, alina omukyala ng'ayonsa, naawe kiki ky'ogenda okukola, alina omukadde maama oba taata nga asolobyemu ku myaka akaddiye tasobola kusiiba, naawe ekyokukola nkakasiza ddala nti okitegedde. Ate naawe omulwadde w'obulwadde bwa alusa, w'obulwadde bwa sukaali n'endwadde zonna Allah subhanahu wa ta'ala zagezesa nazo ebitonde bye, ekyokukola sheekhe amaze okubeera nti akitujjukiza ng'akijje mu bigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olukusa Allah subhanahu wa ta'ala lwatuwadde abali mu abo abaweereddwa olukusa tubeere nti tweteekateeka okukozesa olukusa lwaffe, ate n'emitango tweteeketeeka okubeera nti tugiwa. Tugenda oyingira Ramadan ng'obwe tuli beeteefuteefu okubeera nti tugiyingira n'obweteefuteefu bw'ekika ekya waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala asobole okutuwa empeera ez'ekisiibo, kutwaliza awamu ffenna ebyo byonna Nabbi sallam yali anoonyaamu ffenna okubeera nti tufuna twenyagira ku mpeera eziri mu kisiibo. Abaasiibye n'abataasiibye tuveemu n'empeera ng'ezaabo abaasiibye. N'olw'ebigambo ebyo Sheikh tujja kumukomyawo ayongere okutugaziyiriza ddala ku nsonga eziyinza okubeera nti zikkirizisa omuntu okusiibuluka mu Ramadan. Kakasa nti si ze zokka newankubadde nti olwaleero tukoonyeeko ensonga 3. Mulundi omulala tujja kubeera nti twongerezaako. Nsigadde nze Sheikh Abubakar Ali Wambete mu studio ne Sheikh Ashraf Kayira ne muganda wange ow'effumbe ali ku kamera Abdurrahman Sudais Kigozi. Assalamu alaikum omugole gwe tukyalina wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.